bino ebigenda mu maaso bisobola okutwala obulamu bwe okutwala obulamu bwe kye baagala Mayiga ne gurupu ye kye baagala kinene nnyo okuwayo Kyagulanyi tekibasala kiki kye baagala ekituufu kukontrolinga Baganda kukontrolinga bya bugagga byaki bya Buganda bye banyaze UgandaEyenkya teri kabaka asobola kuga nti mugende mugule emijozi taliyo nekugamba alina okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya yambasada w'okulwanyisa obulwadde buno mu Afrika nabuno obubaka kambuweereze kabaka butereevu kabaka nga abantu bo balina puroguramu y'enkuuka esiga siriimu toba na credibility erwanyisa siriimu UgandaEyenkya Kyagulanyi yekka abasobodde era kyekyatuta omukulu ng'adduka ekipayopayo agenda e Kasana yadduse emisinde mu Kampala essaza ekkulu ery'e Kampala n'alisuulawo agenda e Kasana era bwe yatuuse e Kasana n'anoonya engeri gyadda mu bantu ng'alabanga agwayo kati naye n'ayagala yeefuule avumirira Parliamentary UgandaEyenkya walibaawo abuuza misoni ebalemye misoni ebalemye ey'okutula mu nuupu kati ng'ateekwa okunoonya waayingira asobole okuddamu abeere nga ddala akyali n'ensa onako oyogedde awate akakulu ennyo wandibaawo waggulu abuuza nti mission ebalemye so speech ye yeekasana luweero temegitwala asiteri right ekintu kibookya mukama waabwe abuuza wabaddewo ebikolebwa wabaddewo ebiteekebwamu ssente muteeketeeke mangu nkugambye Mayiga amanyi Pookino amanyi UgandaEyenkya ye baminisita be bafuna omusaala okuva mu gavumenti ya Uganda naye yateekawo akakiiko kagambye Anita Amongo Anita Amongo yalirabidde ku Mayiga Mayiga musajja mwerufu bwe batuula ne pulezidenti nakkiriza omuwa omusaala namugaa pulezidenti enkola ennambulukufu enkwata ya ssente ennungi etadiibuuda kano ke kakiiko akagenda okugereka emiki kuba emisaala gyaffe yayogera nnyo ku bwerufu nange nabanja munyoola omukono ne bwe kanaba kapeeni bwe kati yakanyola ye bameka balaba nga bayinza okutwala ekifo kye UgandaEyenkya kuba gwe noonya omukubiriza w'olukiiko lw'abataka jjajja Kizito Mutumba olabe entambula gy'alina buno bwangaliyo obwedda yakubiriza olukiiko lw'abataka omukubirizi gundi Ssaabalangira wa Buganda atambulira mu takisi Ssaabalangira wa Buganda Musanje alinya takisi era nze lumu nali ŋŋendako sayidi z'emukono eyo Busese buneegaleeta kyampaliriza okudda neetegereze nentuuka mu paaka waalinyireza Kayunga nga bamutegekera n'ekifo ky'omu maaso babaagobawo omuwala yali akoze eki eyali atuddewo Ssaabalangira ow'oluli oluki ziti Musanje alinya ki takisi tulina Katebe era naye mba ntunzizeeko muno nvudde Kumasi ntambula awo ku luno lwe ekibuyaawo nga bamukulugusa kagaali
buno buboda bumanyi ga kifuba obwo bw'eggaali ye Katebe. UgandaEyenkya. Kakati omuntu eyagenze Kasana Luweero n'ayogera ku Anita Amongo ne Parliamentary ye, ate Anita Amongo n'akeera ku makya ng'ali mu Bulange ng'era beegwa mu bifuba. UgandaEyenkya. Agudde mu kidiba ekiwunya ayagala dduke yejjemu engoye agende Kasana Luweero. Kimukola ki? Kimulema. Akomawo, yagenze okukomawo ng'ate n'empuuga amobilizinze mukwano gwa Anita Amongo. Kuba ago maanyi gaani? Gano maanyi ga mpuuga. Gano maanyi ga mpuuga. Wano mpuuga akyalaga eryanyi. Ate kati ebintu byazze Mmengo. Kati ebyobufuzi ebiriwo mu Buganda bigenda kuba ku Kabaka. Yes. N'abatayagala Kabaka. Oyagala motoka ekujja ku kisanga ovudde bunaayira oba oyagala ekutwala ng'oli ku bwangu bwa kukwata flight yo, abapangula Tours and Travel Company be banno ddala abasobola okukulamuza ebifo eby'obulambuzi, tourism sites munda mu ggwanga Uganda ssaako ne mu mawanga ga East Africa amalala. Balina emmotoka eza self drive wamu n'ezo nga bakwerako badriver abakugu ate abatendeka obulungi okukutwala ku ngendo empanvu oba family tour. Olina omuntu ogweyagala okuddusa mu ddwaliro mu bwangu oba weetaaga bakutaasa ng'emmotoka ekufuddeko ku kkubo, abapangula Tours and Travel weebali okukuyamba. Naawe oyagala reservation ya hotel ng'ova bunaayira, beekwate bakubire ku noti 759 293 noti 19 oba noti 778 293 noti 19. Obulamu bukwanguyire. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abali ku mukutu ogwa UgandaEyenkya tubaaniriza nnyo nate mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka oba feedback kw'ebyo bye tubaweereza ku mukutu guno ogwa UgandaEyenkya. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Tuli mu nteekateeka ez'okwongera okugaziya empeereza yaffe, okuyitamu ebyo ebibayigirizibwa, ebibasomesebwa, saako n'ebiwabulwa oba obuwabuzi bwe tubaleetera ku mukutu guno. Ekigendererwa ky'omukutu guno kya kusomesa, okuyigiriza naye nga tuyita mu ddoboozi, tukkiririza mu maanyi g'eddoboozi nti buli munnayuganda bw'akozesa eddoboozi lye okweyogerera n'okuwa ebirowoozo bye ku ebyo by'asuubira UgandaEyenkya bw'erina okubeera. Buli omu tumuwa platform era tuwa eddoboozi ly'omuntu ekitiibwa n'eddembe ery'okweyogerera saako n'okwe-expressinga ebyo byasuubira nti bye birina okubukala mu ggwanga Uganda. Eryo n'eddembe lituweebwa ssemateeka. Y'ensonga lwaki ku mukutu guno twagala nnyo okukozesa amaanyi ago n'obuyinza obwo tugende mu maaso buli omu akubaganye ebirowoozo nga tewali kuyiwa musaayi, kwerumaŋŋana, kwetema majambiya na biki na biso. In a civilized society nsuubira nti bwe tukubaganya ebirowoozo in a healthy debate respectfully nga buli omu oba nga tuwaŋŋanya ekitiibwa, tusobola okubaako we tutuuka
mu kulaba Uganda Eyenkya etali mu kuyiwa musaayi, etali mu kusosolangana mu mawanga n'ebintu ebitali bimu ebitagwanidde mu modern day age oba mu kyasa kino kye tulimu. Abali mu diaspora bana ennyongera okubalamusaako era programs zetugenda okuleetaawo ne mukadde wange Njuki mu maaso awo za kwekenneenya nnyo kuwuliriza n'okutegeera okusomesebwa kukulu, naye ennyongera okukibategeeza nti ddala ekituufu tulina okusasula omutango. Ekibadde kikyatusibye emabega obutamanya n'obutategeera bintu bimu, naye engeri gye twagenda mu ssomero ne tuteekayo n'ensimbi mpitirivu. We paid a huge price okuyita mu bakadde baffe, kwe kubeera nga tusobola n'okubeera nga tulwaninga ebintu bino mu ssajja kikulu ate era mu ngeri y'obuyivu. Naye ate okuyiga tekukoma era okusoma tekukoma, waliwo eddaali lye tulina okweyongerako ng'era tulina okusasula omutango ogwo okulaba nga tutuuka ku eyo level buli omu jakkiriza nti ddala kituufu abaana ba Buganda oba aba Uganda bayivu era kyekyo ekiseera kye balina okubeera nga bakwata obukulembeze. So programs zetugenda okubaleetera okusinga ddala ezikwata ku nnyaffe Buganda, okubasomesa obuwangwa, ennono, olulimi, obulombolomu n'ebintu ebitali bimu, mujja kubeera nga mubifuna munnyonnyoke ate era mumanye. Mukadde wange mu birungi ki tujja kwongera okutambula ffenna kuba nakirabye bangi nnyo mwongedde okukakasa nti ddala kituufu kigwanidde ottaapinga mu magezi g'alina. Naye abadde talinakomawo mu Uganda akyali ku masa eyo gy'awangaalira episode zino, endowooza ze azituwa asinzidde ku masi busesebbu gye mutwalira za lipoota ku mmeeza ne baziwenjula ne bazisunsula ne balaba ebigenda mu maaso. Mukadde wange soko namusize kuba tulaba tugende mu maaso ssebo. Okusooka nebaza Omukama Katonda atuwadde akaseera kano okubaako kye tutuusa eri abantu baffe. Yes ssebo. Era musaba atuteeke ebigambo ebirungi ku lulimi lwaffe. Njagala okulamusa ku balabi baffe mwenna ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya n'okwebaza management olw'enteekateeka eno ate n'okutuwa omwaganya ne mutusaamu obwesige. Yes ssebo. Kyobadde oyogerako ekyokusomesa nti Afirika bw'ogitunuulira eri mu ntubiro. Yes. Abafirika bali mu ntubiro. Naye entubiro eyo yaleetebwa abafuzi b'amatwale. Yes. Abafuzi b'amatwale bwe bajja batujjako oba baaziba amakubo mwe twali tutambulira bajjajjaffe ge baali bateeseteese. Yes sebo. Omwali okulowooza, omwali okuvumbula, omwali okukola ebintu eby'enjawulo ne bagaziba. Kati ne tutandika bupya nabo. Olwaleero osanga ba professor, osanga ba dokita, osanga ba yinginiya, naye nga tewali kyosobola kugamba nti bano basobola okikola ki? Yes. Okikola. Yes, oteekwa okubuuza nti bajjajjaffe ng'abazungu tebannajja baatambulira batya ku nnyanja Nalubaale ogenda mu bizinga Esese ne basobola okusenga ku bizinga ebyo. Yes, baavanga batya ku bizinga Esese ne bajja ku lukalu. Amagezi ago galagawa olwaleero gakyaliwo oba twagakozesa okubeera okwongera ku nkulaakulana yaffe. Ogenda okulaba nti twakoma bajjajjaffe baakoma bano ne batuweera obw'osanga olwaleero ng'abantu batambulira ku mmeri emmeri lwefa batuula entebe enakiwogo ne bakaaba amaziga bannange kati abeekalangala baatusazeeko fe abeekalangala baatusazeeko nga okugamba nti nno tutambula tutya tutuuke e Bukasa tebakyakikola ki? Wasanganga kati buuza abantu baavanga e Buddu. Yes, sir. Ne bajja ku kibuga mu kiseera ekyo ng'ekibuga we waabanga olubiri lwa Kabaka. Kakati ng'abantu bava e Buddu ne baleeta embugo. E Buddu waliyo Essasa.
eryali ekkolero ly'amafumu. Yes. Olusozi nno ndwerabidde. Naye bw'ova e Kabuwoko n'ogenda awo munda waliwo ekigo ky'abasisita awali nga amayinja ag'omuwendo ge bajjangamu amafumu. Naye bajjanga nabyo kati buuza bayitanga batya mu mugga Katonga. Kitegeeza nti waliwo amagezi ge twali tuteekwa okutambulirako. Olwaleero singa tulinga bw'olaba Europe oba Amerika, yes, oba zi China, singa tuli wala nnyo. Naye awo we twakoma ne batukola ki? Kati we twatandika okusoma okufuna bano ba profesa batandikira wano. Omufuzi w'amatwale we yatandikira we yazimbira amasomero, ne basoma katikisimu ne bagenda mu ebyo ne bafuuka ba yinginiya ne bambala ebitiibwa, naye nga tasobola kukola wadde empiso. Tasobola kukwata mululuuza aguggyemu empeke. Yes. Okiraba? N'olwekyo ndowooza kikulu nnyo okuddamu okulaba nga tugezaako ekyo tunaaba tusobodde Katonda bwana batusobozesezza ne bwana batubikkulidde. Weewaawo tujja kubanjulira mu maaso awo program Namutaayika gye twagala okubeera nga tubatuusaako naye era ng'egenderedde okwongera okubamanyisa n'okubategeeza okugatta kw'ebyo by'ombadde mumanyi n'ebyo tubadde tubasomesa. Omulamwa gw'olwaleero njagala tukube tooki mu byabadde mu kujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, Pasika oba Easter. Abakulu bye baayogedde oba ebyayogeddwa ku ebyo ebyabadde bikyagenda mu maaso, reactions ezavudde mu bakulu. Amaaso gaabadde wa mirundi 3. Gaabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mathias Mpuuga ne Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ze zisiini 3 ze twabadde tusuubira ennyo era abamawulire we twatadde ennyo obwanga ne tugamba biki ebigenda okwogerwa oba okwogerwa yes ku ebyo ebibadde bikyagenda mu maaso mu Uganda n'ebibadde bitambula. Ensonga ey'okubiri gye tujja okugattako ejja kubeera ya okukyalo oba okugenyuwala kwa Right Honorable Speaker oba mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among, n'ebyo oba okukyala kwe kujjidde wakati mu kumukuba mu ttooki ku kukozesa ofiisi ye, obulyake, obubbi, obukenuzi, obw'ensimbi ezitali zimu. Alina byayogedde n'agamba nti abo bonna abauditinga oba ababalirira ebitabo bakola bakiboogere. She careless or she cares less. Teyeefiirayo, tayagala kumanya. Awagidde enteekateeka ey'okugula emijoozi ssaako ne Parliament yonna okudduka emisinde gya Kabaka birthday run okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. N'ebyogeddwa ebulange mu bufunze gajja kubeera agafudde embuga mu kukyala kwa Speaker ne Deputy we oba mumyuka we na Buganda Parliamentary Caucus. Yes. Bonna babadde Mmengo Sabbiiti eno etandise. Byonna tugenda kubitunuulira nga bwe bitambudde. Reactions zetujja okutandikirako. Katutandike mukadde waffe programu ey'olwaleero okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Biki bye walabye mu ebyo bye wabadde osuubira nga amaaso ogateze okulaba ebigenda okuvaayo okusinga ddala ku njuyi 3 zenjogeddeko. Mathias Mpuuga Oweekitiibwa, Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Njagala osooka onsiigire ekifaananyi ku bye walabye then tugende kimu ku byabaddewo ssebo. Nze ekifaananyi kyenyinza okusiigira kyensinga okutunuulira kiri ku Buganda n'Abaganda. Nembuuza nti bannaffe ab'amawanga amalala batutunuulira tutya nga tweyisa bwe tutyo. Tweyisa bulungi, tweyisa bubi. Enneeyisa yaffe
katugitwala oba tweyisa bulungi oba tweyisa bubi naye abamawanga amalala batutunuulira batya amawanga gali mu Uganda nebweru waki nebweru wa Uganda kuba ojja kusanga nga abawandiisi b'ebitabo ojja kusanga omungereza nga awandiika ojja kusanga munnakenya nga awandiika osanga omukongo nga awandiika n'olwekyo ng'ataddeyo obuvunaanyizibwa okwagala okwogera ku ggwanga lyabaki ly'Abaganda kati neŋŋamba nti mu kiseera kino bwe nadde ntunula ku bizze bibaawo nalowoozezza ekyo kyekyabadde kisinga obukulu nti ab'amawanga amalala ffe ng'Abaganda batutunuulira batya era bwe batulaba nga tweyisa nga bwe tweyisa batulowoozaako ki mu lulimi olufuuti oba olunyanyimbe their perception okulabwa kwabwe okw'ebintu eriffe batulaba batya kuba kati bw'otunula nti nze nalirowoozezza mu saavisi ezo wabaddeyo abantu betuyita abalyoyi b'emyoyo bakabona abalina okubikkulirwa kwa Mukama Katonda naalibadde mbasuubira okuvaayo ne message emanya nti nno waliwo ekizibu mu Buganda n'olwekyo nga tuyita mu saavisi zino liturgies okukikwatako tukale tuyambeko tuteekewo foundation eteekawo negotiation wumba abaana ba Nambi naffe mwe tuva ng'abalyoyi b'emyoyo tulabe nga ebintu bino bigenda muki kuba ojja kusanga Masaya Simpuuga mu Katuliki Kyagulanyi mu Katuliki Mayega mu Katuliki naye bw'otunuulira okweyuza okuliwo mu institution y'Obukatuliki oyinza okubooza nti mu Bukatuliki mulimu abantu abakulu abali ku ddaala ly'abakabona kuba bakabona twalibadde tubabalira mu bakadde ffe mu Buganda twali bayise bakabona abo be bakangako amaanyi abasinga balina kyeboogerako ekyabaluutansozi abasajja abo abaalinanga okubikkulirwa baafulumanga ne bagenda ku nsozi ng'olw'Enamirembe ng'olw'Erubaga nga Lubowa nga waliwo luno oluli ng'eKawempe Lugoba ne batunula era bajjanga ne balanga nga bagoberedde munyeenye bagamba okusinziira ku kiseera bwe kiti omusana gugenda kwaka mwetegekere emmere mwetegekere ebyagi ne bategeka abantu ebiki ebyagi era enjala luusi teyabakubanga nnyo n'okusimba emmere eyo ey'omuttaka balugunda gu muwogo biki byavanga mu bakabona abo be bayita abaluutansozi kati kwabo kutwagattangako abataka b'obusolya mu mbuga zaabwe bwe baasitukanga bano bwe bajjanga ne bawa bano ne bakeera ne batwala mu bazzukulu baabwe embeera nebeera nga eri bulungi essebo kati olwaleero bw'okeera n'otunula nti ne bannaddiini be twaliisa abeebaka ne boogera ne Mukama Katonda oba bawaayo ekiseera ne boogera ne Mukama Katonda era tebalabye ggwanga lino gye liraga nga sinagamba Uganda tebalabye eggwanga ly'Abaganda gye liraga bw'osanga nga Bishop Semwogerere Bishop Civilized Jumba Bishop Mukase Luweero nga bonna owe Masaka owe Luweero owe Kampala Diocese so olaba
components or nutrients ez'obukulembeze tezikyaliwo tezabaddewo mu Buganda tezikyaliwo. Okay. Kati kyekindeeseza kiri nti abantu ab'amawanga amalala batulaba batya ng'Abaganda, batulowoozaako ki ng'Abaganda, naye nga bo bayimiridde batya. Saagala eyo okufaayo kuba omugenyi ayinza okuba nga ewuwe wabi nnyo naye ate bwakukyalira n'asanga mu lujja nga wakyafu. Buganda kyekyokulabirako. Si kyekyokulabirako, omugenyi azze ewuwo. Saagala weegulumize nti nze kyakulabirako. Twala nga mwenkanankana. Ne singa ajja n'asanga olujja lwo nga luddugala, n'asanga ekifugi nga kiddugala, abaana bakyonoonye, kiki kyagenda okutwalako? Okiba kiyinza okuba kivudde ku bunafu bwa maama naani ne taata, obutafaayo okukeera n'atunuulira ekifugi, n'atunuulira waka, n'alagira omulenzi omukulu gwe bagambe banno bakole kino na kino. Okiraba? Kati omugenyi agenda okutuuka ng'ewaka wafaanana buki? Bulala era agenda natuuse wa njuki. Si wantu wa mulembe. Obubaka bw'abasumba, obubaka bw'abakulembeze b'enzikiriza. Yes. Mu kiseera ky'okujaguza amazukira ga Yesu Kristo tewalabyemu kyanjawulo kigamba nti kiwa essuubi nti Buganda erina obukulembeze. Okay. So toli mumativu. Nze nkugambye nti abalwanagana abasatu nga bano abalala gurupu tonnagigattako, naye bano abasatu abali ku fronti Kyagulanyi, Mayega n'Empuuga bonna bakatuliki. Yes. Kati abakatuliki mubaleka batya ne beeyuza? Kereziya netebaako kyekola. Kuba bano bw'oyinza okugamba nti kati nga bwe waliwo embiranye nti abakristaayo baatukola bwe bati. Kati olwaleero ne muba nga mugulumiza abantu bammwe mu abakatuliki, abantu bammwe ne batandika okwekola batyo. Abakatuliki buli omu n'aggirayo munne ebiso, naye nga tewali kisobola kukolebwako. Abakulu wabadde kiki kye wabadde obasuubiramu? Kye nalirowoozezza kwali badde kukubirira na kkoma ku bantu. Kyabadde osuubira mu bannaddiini mu bubaka bwa Pasika. Naye ndowooza saakirabyemu. Bannawulidde ow'e Masaka agamba banne bwe mubanga mufunye ebizibu mukome nga weeka. Tuba obubaka sisuubira nti ddala bwabadde bulina engeri gye busobola okukumaakuma abaana bawaka. Kuba amaaso gabadde nnyo e Masaka, Lubaga, naye twekanze omukulu omu Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'agenze Luweero. Tutandike ekikuba bangi twadde tusuubidde era bangi badde basuubira nti agenda kubeera ku lutikko e Lubaga. N'akomekereza ng'ali Luweero. Waliwo eyankubye akaaba n'agamba nti omukulu yandibanga yatidde e Lubaga ng'ategedde nti Kyagulanyi gy'agenda okubeera oba gy'agenda okusabira. Ekyo nakyo kiyinza okuba nga kituufu era nga toyinza kukirulinga out oba kukisambajja kubanga kyabadde kimukakatako okubeera awo. Naye era ne bwolaba engeri gye yagenzeemu e Kasana era naye ereka ebibuuzo bingi ebitaddibwamu. Ngeri ki gye yagenzeeyo kyazze kitya okubeera nti nno leero yadde ateekwa kubeerako wa? Mbadde manya alina ebbeeta okusabira buli
kuba mukulembeze okukuŋŋaanira mu kanisa yonna. Nkola y'Obukatuliki eyinza obutaba bwetyo. Erina kubeera etya Mwami Njuki? Wakati ng'abo abantu abakulu baali badde wano kwa Diocese ate nga muntu wa Diocese nnyo. Luwere badde yakafuna omugundi omujja Bishop. Abadde tannakuŋŋaanirayo okwo. Era tesobola kunzikirizisa nti yagenze Luweero lwa kwagala kusabirayo. Mukulaba okwo yagenzeeyo nga yagenzeeyo by mission. Mission kyeyo. Era nga bwe wagirabye oba nga bw'obiraba. So Kanya ne agamba nti yatidde wano Lubaga lwa Lubaga yatiddewo ng'afunye inteero okuba n'alowooza no President wa Nuupu ayinza okujja n'ankola nga bwe yakola abaali mu kuziika omugenzi lw'omwa n'afuuka n'amwatulira. Ayinza okunswaliza mu lujjudde lw'abantu. Mu lujjudde lw'abantu. Kati amwetegudde nkola ki? Nsinga. Ekyokubiri kino ebigambo byayogereddeyo. Byayogeredde Kasana Luweero. Nabyo bw'obitunuulira n'obikuba mu ttooki. Olaba nga byabadde biteeketeeke. Ababaka omuwendo gwa Parliamentary ennejalabya gye yeejalabya. Byabadde biki? Ate biteeketeeke bitya? Nti nga bwe wabiwulidde. Amanyi si byo wabadde omusuubiramu. Wabadde osuubira ki? Kukoma ku bimukwatako. Kwogera ku bimukwatako. Omuwendo gwa Parliament ogujjudde abakabaki tebimukwatako. Abaganda bagamba oba kiri mu nsi yonna nti nga tonnalaba kisiki kiri ku liiso lya munno, kisubi kiri ku liiso lya munno, sooka otunuulire ekisiki ekiri ku liiso lyo. Kati twalisoose kuba tooki mu Mmengo. Olukiiko lw'Emmengo lulimu ababaka bameka? Muwendo baagusala. Olukiiko basaanidde be babasaanidde okubeera mu lukiiko olwo. Bajeti ya Buganda eri ki? Ayimirire Kasana Luweero atunuulire ekisubi ekiri ku liiso lya Anita Amongo. Naye ekisiki ekiri ku lirye yakirabye. Kyenkugamba nti yalikoze ku bimukwatako. Ebikwata ku Buganda gyalabikanga gyategeera. Katikkiro Munnayuganda si bwe guli? Niho ba Munnayuganda. Ebya Parliament engeri gyeri extravagant gyekozesa ensimbi y'omusolo naki oza tebimukwatako. Nanti kati kyenkugamba nti ate bye yayogedde ate ali ye muvundu nnyo n'okusinga Anita Amongo. Tekisoboka. Oweekitiibwa Katikkiro tasobola kubeera ku sseeryo ku bukulembeze bwakwatiddemu Ddamula emyaka wagindaba 10. Anita Amongo akwatidde ye emyaka emeka? Anita Amongo akyali nnyo ku ntebe y'obwa sipiika, akyali nnyo. Tosobola geraageranya Anita Amongo na Katikkiro oba kuba kuweebuula Katikkiro na kumuyisaamu maaso si kikolwa kirungi. Era kati ono Katikkiro wammwe oli yamusinga ne bwaba wa myaka 3. Oli yamusinga ne bwaba wa myaka 3 oba gumu kuba alina budget. Kino ekitusomesebwa oba ekitusomerwa
mu lukiiko lwa Buganda buli financial year etandika kiba kiki mu lukiiko lwa Buganda embalirira eyo kiba kiki omanyi waliwo abantu abagezaako okugeegenya ebikolebwa ne baagala bawe ekifaananyi nabo ng'abakola ekyo era olaba munnaffe Nsibirwa atera naye okujja ne kabulifu keesi kyenkugambye nti abantu baffe bwe baava kusomesebwa kuli bajjajjaffe kwe baali batulambikiramu ne batandika bino ebyabafuzi b'amatwale obwongo bwabwe ne bujja bugongobala. Wabadde oyagala ayimirire mu ssaza ly'e Kasana Luweero Katikkiro Charles Peter Mayiga ayogere ku bikwata ku nnyaffe Buganda omuli embalirira yes omuli omuwendo gw'ababaka abakiika oba abakiise b'olukiiko bwe baba bangi agambe tugenda bakendeeza abantu abakulu mu Buganda abatafiibwako tugambe tugenda bakola ki buvunaanyizibwa bwe yes kubalowoozaako balimanya ebintu ebyo alina okubitwala ewa mukama we balabe kati nze kankwe anti ye mukozi w'emirimu ate kati nakugambye kati bamwongeddeko n'obuyinza yasalawo mu Bwakabaka Katikkiro Charles Peter Mayiga sikati tuyinza n'obutamuyita Katikkiro nga tumuyita ki oba tumuyite ki engeri gyali omwana wa Kabaka omukulu ndowooza kati tujja kgenda tumuyita His Highness Charles Peter Mayiga engeri atera obyeyita omwana wa Kabaka omukulu ndowooza kati abamuyise His Highness engeri gye yafunye amaanyi ago ndowooza kyekimugwana kuba okusinziira ku ye Kabaka kitaffe era ffenna tuli baana be oli ye mukulu naye nga si kituufu anti kyengamba oli ye mukulu waffe ye mukulu wammwe naye mu Buganda ekyo kive tekyogerwa tekiyisibwa na mukamwa so tekyagwanidde kuyimirira Kasana Luweero n'ayogera ku bya Parliamentary ya Uganda ke kaseera ke yabaddemu that was the right timing kiseera kyabadde kyamazuukira nga waliwo n'obubaka bwa Kabaka obisimanyi obwo ekiwandiiko ky'omu Lubiri ekikugamba Pawulo yalya mu Yesu oluki yeegaana Yesu Yuda yalya mu Yesu olukwe ebyo byonna byabaddewo by the way Rubaga babiwadde mu Lwanyamuli leka nkutwale ku siini zonna essatu Kasana Luweero Masaka Lubaga Kasana Luweero kitewali Katikkiro kyayogedde ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Masaka Mathias Mpuuga ne oba n'abalala bono kweka yabadde Jumba ndozadde Pokino ye yabusomye naye kamera fe abamawulire twaka tunoonya ekinyusi mu scenario yabaddewo mu entabire yabaddewo kamera zabaddewo ku bantu basatu Mathias Mpuuga oba kati yabwogeddeko nzija wano Erubaga Kyagulanyi Sentamu Robert yasazeewo okugaa nti obubaka bwa Ssaabasajja kasijja kutoa kasijja kugattako bwe yatuwadde mwenna mwabulabye naye Oweekitiibwa Mulwanyamuli yeyabusomye naye nga ku basatu bali betutunuliza ku kamera babadde mu bino bye twogerako at least omu ye teyagadde kugaa nti ngatteko kino ng'ola eki naye nga ye kye yaggiddeko kitegeeza ki Katikkiro butayogera ku oba obutanyikiza bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga omulundi guli 2023 yanyikiza bwe mba seerabidde ensonga yali mu ndowooza ey'emikago yali yaddi bwali bwadde bwa Ssekukkulu okugira emikago naki binvudde no mutwe emikago bwali bwa Nkuuka naye nzijukira obubaka bwa Pasika bwali bukulu nnyo era Katikkiro n'addamu n'abusomako ndowooza bwali bwa Federo oba yes bwali bwa Federo yes ya bwali bwa Federo bwali bwa Federo n'okukyusa ndowooza enongosereza mu ssemateeka yes obw'omwaka 2023 yabunyikiza obwa 2024 teyabunyikiza bwabadde ndowooza tebumusanyusa omukulu obubaka bw'omwaka guno tebwamukoledde
abulabika tebwabadde bwakumuwa kumusitula. Busesebu tenategera bubako gye bwavudde. Tukyekenneenya. Saagala nnyo okugamba nti n'ekiwandiiko kya Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kyo nkyajagala nnyo kiyimirirako. Ng'ekiwandiiko ky'obubaka bwa Pasika kyavuddewa? Kyayinza okuba kyavudde mu Lubiri. Naye nga si... naye nga bwe kityo bwe nkirowooza. Nga si bwa Ssaabasajja Kabaka. Waliwo okwekanga kuwala bino nga nti bino binkanze mu bakulu aba basatu sinieze 3. Leero okugenda Luweero wabaddewo panic. Oba waliwo panic. Waliwo okutya okwenjawulo. Kakati ne wabaawo omuntu atambula ekiwalazima. Kyendabamu. Mathias Mpuuga ebigambo byayogedde wabirabye. Byabadde bitegeeza ki mu kaseera ako kuba yasimbye nnyo essira ku Masaka? Era n'aleeta ne gundi mu Kereziya Abedi-Bwanika. Siwangamba mulokole. Omusumba Abedi-Bwanika. Naye yasabiddeko leero ekitovu. Kati embeera gy'alimu yeeraliikiriza, yeetaaga okukwatirira. Yeetaaga okukwatirira. Mathias Mpuuga embeera gy'alimu yeeraliikiriza, yeetaaga okukwatirira, yeetaaga okubeererawo. Kiki ekyeraliikiriza mu mbeera ye? Omanyi kaakati abo abaana babadde mu bitiibwa balwala singa ebitiibwa biba bitandika okubavaako. Balina syndrome gye balwala. Era abantu baffe kyenkugamba nti abantu baffe balemwa okumanya engeri gye bakolamu ebintu. Tewali kikwetaagisa kukuteekako bintu bitalina makulu. Oli MP okiikirira Masaka ani Nyendo Mukungwe. Kiki ekikwetaagisa okuwa security? Security yaki? Yakulira oludda oluvuganya mu Parliament. Ekyo tekikuweesa security. Gwe bw'obeera ku ludda oluvuganya kiki ekyenjawulo ky'oba nakyo bwe buba nga si bubbi? Kiki ekyenjawulo ky'oba nakyo ekikuweesa security? Tambula ogende eka obeere n'abantu. Naye kaakati olw'okuba bagenda ne beeteekako security ze batamanyi kati bwe bagimuggyako kumpi aba ayagala kufa buki? Ekyogamba security eweebwa buli muntu abeera buba bubbi? Ziba siriwaza. Kati agenda okulaba bw'ataddamu kubeeramu ebyo akola n'ensobi. So tebereza security yaweebwa Mathias Mpuuga. Yamucompromisinga n'ayonooneka. Mabegeri teyali compromised, yali muntu mulungi. Kyekugamba era ayinza okuba yatambulanga n'abantu abamukuumakuuma ebyo. Nkugambye bw'obeera MP kiki ekikugaana okutambula odde ewuwo? Abalabe bangi mwami Njuki, abalabe tomanya balabe bo. Ate abakulonze okujja kongo nga akalulu obbaka ki? Akalulu obbaka bbe. Bwe tuba nga ffe tukuwadde akalulu n'ogenda mu Parliament, kiki ekikutiisa? Obeere ate ofune security etusendera ebbali. Kiki? Kati nkugambye nti abantu baffe eyo y'embeera gye balimu batya. Balaba obulamu bukomye. Kati awo alwana.
nakola n'ebitajjansa mu maaso ako oba mu maaso eyo ya status quo eyinza okukyuka n'olaba waliwo ababyogera nti omukulu Mathias Mpuuga yanditandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya. Busese bw'ina alipoota eyo batennagifuna girina naye kyebabadde bakirowoozaako naye kyebasinga okwadvisingibwa kukola nga aba FDC kyebakola butavaayo bawambire munda bo basigale muki munda kati ekizibu kyebafuna nti ne babamboshinga nga tebanaba kutuukiriza misoni yaki misoni yaabwe so twandirabawo ekibiina ekirala mu maaso naye era tekijja kuba na makulu tubeere n'ebiwayi nga byakatonga ne Najjananku kyebabadde baagala okubeera mu nuupu naye kati kiyinza obutasoboka bwe banaaba nga siddala sewaliwo kyanjawulo nnyo kibaddewo. Akyalaga Masaka ekyamulimu mu ttaano Mathias Mpuuga akyaginyweza era akumaakuma abakulembeze banne okuviira ddala mu Masaka. Nera ne Bishop amuwagira nnyo okusinziira ku message gye nalabye. Bishop yabadde tali mu mbeera nnungi. Bishop wa Civilized Jumba yadde tali mu mbeera nnungi. Otegeeza ki Buganda yabadde mu mbeera nnungi? Ng'alaba omuntu waabwe bannamasaka nga gwe balwanyisa okugamba nti nno bwe mufuna ebizibu mukome eweeka tujja bikola ki kubibayamba. Ekikulu si kufuna bizibu, ekikulu kyabadde kiriya nti era singa bwe kyali nga mukadde wange Civilized Jumba bwagamba Mathias Mpuuga yalize nga independent, teyali etagisiza kujja Kampala kufuna kadi ya nuupu. Yalize nga independence, amaanyi ge Masaka ne gamuleeta n'agenda mu Parliament. Aba independence balinamu ebifo. Ne ku seri Mathias Mpuuga ku byonna byabadde ebitibwa byabadde nabyo kiki kyakyetaaga olaba kyalina kiri kye kali kadoozi ke baamuteekamu aka security ya okuba n'ebitiibwa leaders of opposition kamutabula obwongo nafuna ekizibu tasobola kutereera. Era wamuwulidde ffe kati abantu tubadde tuleeta ssente, twaleeta ssente ez'enguudo ne ziddayo, twaleeta ssente ez'amalwaliro ne ziddayo. Njagala kukuzzaawo wennyini kati ng'ali ku road mayor wa Masaka. Njagala kukuzzaawo wennyini sabbiiti ze tukubye emabega Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda agugumbula Namayanja meya ku bukyafu bw'ekibuga ne badda mu kwerwanyalwanya ku lunaku lwa Pasika. Mathias Mpuuga ajja n'obukambwe obungi nti ffe abaka ba Parliament tukoze ogwaffe, ensimbi tuziyisizza buli kimu naye ensimbi zidda buzimuggwanika nga tezikozeseddwa. N'olwekyo abakulembeze abali mu loko tebakolera Masaka. Kyenkugambye nti obuzibu si bwa Mpuuga na Namayanja kati ate obuzibu ne mbuteeka ku bakabona baffe abalyoyi baki b'emyoyo okunafuuyira ddala ne batuuka ku ddaala eryagala okugwa n'ababi. Namayanja ali mu kattu, ayinza okuba mu kattu mu ngeri mukadde waffe Bishop Jumba gyalabamu ebintu. Ayinza okukozesa pahandi ya chachi n'akola ekyo, naye ate ayinza okwongera naye okulaba nga
embeera ye Masaka emukaluubiridde kuba kati Namayanja nga meeya ayinza okugenda n'asabira ekimaanya mu bakristaayo, ayinza okugenda n'asabira erukaya mu basiraamu olw'okuba ye meeya bo bajja mukola ki? Kumwaniriza. Kakati gwagamba nti nze walwanyisa omukatuliki waffe oyinza okulowooza nti onoosinga gurupu ezo 3. Entalo zino zirekawa NUP mu Masaka. NUP eyinza obutafuna nnyo kukosebwa naye abantu ekitiibwa kyabwe kijja kuseseetuka. Abantu particularly abali wakuba waliwo abalonzi, waliwo bannaddiini, abana abali mu crisis bano. Ate ekigenda kusinga kukosa Mengo. Kuba Mengo ekiyingiddemu yonna nebuliramu. Bw'osanga oyo Pokino kumpi yeeyisiza ddala ng'owekitiibwa Mayiga bwe yeeyisa. Era naye kati ali mu gurupu eno erwanira ku mpuuga Judy Muleke. Kipokino yeegasse mu lutalo. Yes. Ngambadde sinnakimanyi ekyo. Ate gw'olina gundi gw'oli w'amawulire no wa Busesebu. Kati oyinza okwenkana Busesebu? Nkola ntya okuyingira Busesebu? Ojagaza ki? Ojja kusaba. Naye Kipokino naye olutalo yaluyingiddemu. Alulimu. Kati bajja ne bafuna entegera ya kapa. Bo bategeera nti kapa yeteekwa okulya emmese. Oloza Kyagulanyi oza Masaka temuvudde mu ngalo. Mpuuga kinaasinziira ku nkola gy'akolamu gy'akuttemu obukulembeze bw'ekibiina kyekimatalinga ku gundi ku Nupwe Masaka. Engeri gy'anaakwatamu obukulembeze bw'ekibiina kyekigenda okumatalinga ku ngeri Nupu gyenebeeramu e Masaka. Asobola okugisuuza Mathias Mpuuga. Kisoboka. Kisoboka. Kuba kasa yayimirira ku ebyo ebiruma abantu. N'ayimirira n'abantu. Alina kusigala ku kozi y'abantu. Kwe kuwabula kuli kwe bamuwadde nti abantu balina obwetaavu. Bw'ayimirira nabo ayinza omuntu gw'aleese ayinza okubawa omukisa n'awangula. Kuba bano kye babadde bakola ab'Emmengo kikoze eki kinafuye. Kyagulanyi yekka abasobodde. Era kyekyatuta omukulu ng'adduka ekipayopayo agenda e Kasana. Yadduse emisinde mu Kampala. Essaza ekkulu ery'e Kampala n'alisuulawo. Agenda e Kasana. Era bwe yatuuse e Kasana n'anoonya engeri gy'adda mu bantu. Ng'alabanga agwayo. Kati naye n'ayagala yeefuule avumirira Parliamentary. Waliwo obubaka comments okusingira ddala ku mukutu gwe nalabye video ya Telefine actually TV yawe yennyini eya TV ya Buganda rather gye nalabye nga abantu bassaako obubaka nti yeewaze okubeera straight forward ku nsonga ya Mathias Mpuuga obulyake n'okukola kutya n'akyogerera in general perspective. Yagezezzaako okwekweka mu Parliament ng'alaba nti abantu balaba ebintu bino sibikutte buki sibikutte bulungi ngezaako okubikkirira kati nayagala agende e Kasana yeefuula ayogera kuki ku Parliament n'ensimbi engeri gye bazikozesaamu nenkubuuza nti tojja kisubi ku liiso lya munno nga eriri okuliko kisiki.
Menge esoma budget ya bilioni 10. Naye gwe buuza bilioni 10 zisaasanyizibwa zitya era zivaawo katubusuubire bazirina nezisaasanyizibwa zitya zikola zitya kuba gwe noonya omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Jajja Kizito Mutumba olabe entambula gy'alina buno bwangaliyo obwedda yakubiriza olukiiko lw'abataka omukubirizi gundi Ssaabalangira wa Buganda atambulira mu takisi Ssaabalangira wa Buganda Musanje alinya takisi era nze lumu nali ŋŋendako sayidi z'emukono eyo Busese buneegaleeta kyampaliriza okudda neetegereze nentuuka mu paaka waalinyireza Kayunga nga bamutegekera n'ekifo ky'omu maaso babaagobawo omuwala yali akoze eki eyali atuddewo Ssaabalangira ow'oluli oluki ziti Musanje alinya ki takisi tulina Katebe era naye mba ntunzizeeko muno nvudde Kumasi ntambula awo ku luna lwe ekibuyaawo nga bamukulugusa kagaali buno buboda bumaanyi ga kifuba obwo obw'eggaali ye Katebe linda katini nnyo oyo mukulu nnyo kituddeyo ku Ssaabalangira eri abatamanyi ninza okuba mmanyi naye tekitegeeza nti abalala bamanyi kimu bufunze Ssaabalangira yaani yakulira oluli olulangira Kabaka gwakwasa Segulire Ennume ng'alinga twali muyise nga Katikkiro bwakwasibwa Ddamula ne omulangira akulira oluli olulangira kuba oluli olulangira lulimu emituba emikulu egiva mu Bassekabaka kuba bakabaka bwe baali eŋŋoma basimba emituba gyabwe gikulembera famire zaabwe kakati abalangira abo emituba egyo gye basimbye tugiyita emituba emikulu mu luli oluki olulangira kakati balonda omulangira omu n'abakulembera okubagatta ku Ssaabasajja Kabaka kati oyo alinnya ki yalinnya takisi mu paaka enkadde baabataka b'obusolya babagulira zino emmotoka ze bayita zi drone kati gwe oyinza okwebuuza drone oza abataka bali bameka awamu ebika biri bimeka 56 eki drone erimu ebifo bimeka simanyi ali eyo drone erimu eringa tax its Toyota Hiace era ekkirizibwa ku luguudo okutikka abantu 14 eyo ye yabataka bonna 5 singa babaako gye balagoba omukolo ogulina gye guli bataka babaagala bateekwa okudduka bajje ku Bulange balinye drone abataka bonna 5 mameka mu 6 nkewa yegwa ali mwaka 2022 bani bebawo obupiripiki abawa bagundi ba magombolola ab'amasaza ne babawa Kawundo abaami b'amasaza babasakira Kawundo omukulu akulira emmwanyi mu Uganda ono wa Coffee Development Authority ne munnaabwe kuba oyo ye mulemye akulira Development Authority ne bino ebyamwanyi terimba ebyo byowulira ebyo kakati ate waliwo top man akola ku byemmwanyi
oli waggulu eri n'abagulirayo bukawundo bamobilizinga abantu mu masaza okola ku mwanyi terimba. Kakati kyenkugamba lindako Kateebe ono mukulu kati mu Buganda tulina bakabaka basatu. Bino mbikubuuza omuntu eri atamanyi kubanze mbimanyi naye atamanyi for the interest of atamanyi. Tulina bakabaka bameka? Basatu. Tulina kabaka atula ku Namulondo. Alamula obuki? Owa Namulondo, yes. Ne tuba ne Kateebe. Akulira ensonga z'ennono. Yes. Era mu nkola ya Buganda amakula ge bawa kabaka ne Kateebe bamuwa amakula ge gamu. Yes. Oba bagagabanya agagende wa kabaka n'agagende wa Kateebe. N'eki kyakolebwa ekyo. Kakati ne wabaawo kabaka owokusatu ye Mujaguzo. Yes. Era ne Mujaguzo agabana. Mujaguzo yatula wano egundi. Mujaguzo ekabowa. Engoma eyo engoma ya Mujaguzo. Yes, ekabowa. Egabana. Suna road yawo. Kateebe alinnya ki? Kasewajjuba. Kaboda ka Kasewajjuba. Kakati oyo tasobola keera ku makya n'agamba nti agenda ayogere ku ki? Ozi Katikkiro wa Buganda yatambulira ku ki? Alina gundi kadenge ezimuwerekera naye alinga munneewe Mpooga. Alina n'abakumbi. Nenga bakabaka ababiri. Kateebe. Twala na basatu. Bane ne sente ziri ez'obulwadde bazibba ne munneewe. Lwakuba yali amulwanyisa nga alowooza agenda kutwala bwa Katikkiro. Ono gundi ya Kiwalabye Mali. Naye kati njagala tudde mu kwogera okutuufu ku kwogera kwa Charles Peter Mayiga. Kati ye Charles Peter Mayiga njagala mbuulire ku ssente gavumenti zemuweeza omusaala ne zeewa minisita. Ye yateekawo akakiiko. Ozi batugamba afunda mmeka? $227. Ate ba minisita bali oba mu 15. Kati ye bwe yali akolagana ne gavumenti yateekawo akakiiko. Bwe yagambye bamemba ba Parliamentary bano balitaddewo akakiiko nga ke kabagerekera omuki. Ewuweje ebiri mu gavumenti ya Kabaka. Naye bwe yabyogedde ku nansonga kyabadde kiri emabega. Ekyabadde kiri emabega kye kino ekya munneewe. Sina munneewe ye kyabadde avuga n'Empooga. Kye kibatawaanya. Nga wano baagala kwakivinga ki bino bye boogera akakiiko byonna Parliament byonna kuba njagala nkuvuga enkuze ku ssiini eyakasembayo. Ye bwe yabadde nga anoonya ngeri ki gy'ayinza okusigala nga talabika nga asaabaanya ebisooto bya Mpooga bye yagwamu ate n'akiyingiramu buki. Yerese ku crime scene n'agyetuuzaako. Yes. Kyekiri kye nakugamba ng'ombuuza. Nkugamba ate atudde we bafuka tasobola kugamba atudde mu ttaka nti otudde wabi. Kakati ajja atuulire eddala n'ono agenda okulaba ekintu nga kimukola ki? Kimwokya. Bano bagamba mu Parliament waliyo okusaasaanya ssente biki alaba tekikwatagana na kugamba nti Mpooga bajegganya muki? Muyigganye. Mpooga alina byateekwa okuddamu ku bye bamubuuza ku bimuvunaanibwa. Ekyetaagisa kitono nnyo Mpooga kuddamu. Yo bakiddamu mu mateeka ge yasoma gawulira gamanyi banne ge batamanyi tekirina gwe kikola ki? Gwe kikosa. Yakiddemu mu mateeka akakiiko
kamishona ya Parliament ye yegerekera omuki omusaala ekyakiddemu ensematire n'omuvubuka gwe nalabye mpuuga alye buki n'omuvubuka gwe naye ku Twitter okwo ng'agamba nti singa Katikkiro teyabadde empuuga yandibadde katugeze oba Jyosenyi oba muntu mulala wandirabye engeri gy'ayogera ku bino nga ndala nnyo. kakati bwe yalabye ekintu nga kizitoye n'ayagala okukyetikkula ate agenda okukyetikkula nga kyongedde okukola ki okukaluba ng'alabika waliwo n'okupanikinga okuzze gy'ali. Walibaawo abuuza mission ebalemye mission ebalemye ey'okutula mu Nuupu kati ng'ateekwa okunoonya waayingira asobole okuddamu abeere nga ddala akyali n'ensa. Onako oyogedde awate akakulu ennyo. Wandibaawo waggulu abuuza nti mission ebalemye so speech ye yeekasana luweero temegitwala asiteri right. Okay. Ekintu kibookya mukama waabwe abuuza wabaddewo ebikolebwa wabaddewo ebiteekebwamu ssente muteeketeeke mangu nkugambye Mayega amanyi Pookino amanyi kale bw'olaba ebintu ebyo nga bitambula bwe bityo omugaati gwabwe gugenda tugenda kunnyonnyola tutya naye nze kati nze kansooke ngezeeko okwewogoma wano nadduka ekasana luweero. Naga kati Parliament naye bw'obumala otugamba ffe nga tukuba ewuwo tooki kuba enjuki kyagezaako okukola kuba tooki mu Bulange ne Busesebu. Nze njagala kati buli muntu watunuulira ebisenge bya Bulange ye baminisita be bafuna omusaala okuva mu gavumenti ya Uganda naye yateekawo akakiiko kagambye Anita Amongo Anita Amongo yalirabidde ku Mayega. Mayega musajja mwerufu bwe batuula ne pulezidenti nakkiriza omuwa omusaala namugaa pulezidenti enkola ennambulukufu enkwata ya ssente ennungi etadiibuuda kano ke kakiiko akagenda okugereka emiki kuba emisaala gyaffe yayogera nnyo ku bwerufu nange nabbanja munyoola omukono ne bwekanaba kapeeni bwe kati yakanyola ye bameka balaba nga bayinza okutwala ekifo kye naye kyenkubuuza nti ye yateekawo akakiiko nga tetunagenda ku Parliament ey'eggwanga nga tetunagenda eri gwewuwo weere ababaka b'olukiiko bwe tuba tutunuulira Buganda embeera gy'erimu yeetaagisa ababaka abo kati gwe bw'oba tobisobola bikola lwaki ogamba Anita Amongo mu lufuutifuuti oba tulina moral authority eyogera ku Anita Amongo na ku Parliament kituve kasana luweero wayita olunaku lumu lwa bbalaza olwokubiri Anita Amongo ajja oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo kasana luweero ajja n'akakiiko ka Buganda Parliamentary Caucus Mathias Mpuuga bamuwanga Kivumbi bonna bakoma okubakiika embuga era Anita Amongo ayogera n'amaanyi amayitirivu nti aboogera boogere those ones who want to audit whatever we don't care ani kati kyoyagala naleeta omusimbi omuyitirivu nze kyenjagala abantu ba Buganda bamanye nti byebyogerwa byebiteekebwa mu nkola oba ebyogerwa ge mazima kakati ono yabadde Luweero ng'ayogera ku Parliament yajogeddeko nga
Anita Amongo yamukkiriza kwa tosobola kuŋŋamba nti appointment ya Anita Amongo yatandisirwa ku Monday lunaku lwaggulo. Ku Lwokubiri ng'ateekwa okukola ki? Okujja ku Bulange. Kisoboka? Nziramu okugamba ebigambo bino. Mirundi agamba bw'ati. Babali kuluutinga ku Radio Simba. Mwaka kyogo? Oba mu 9 awo. Mu 2000 ndowooza. Ebimeeza we byakyakira ennyo. Nga baliyo ne Betty Namboze ne Tamalani. Kaya Kavuma abali kuluutinga abaleeta. Bw'abaleeta abatwala mu ofisi ya Charles Peter Mayega. Abalayize nga wakola ngani Katikkiro yali nga minisita wa mawulire. Babagamba tubawadde omulimu gwa kwogerera kuki ku CBS nga abali ofiiso nga kusimba mulina okuvaayo. Bagenda kwogera nga babawo omuki omusaala. Naye twagala bye mugenda okwogera mugenda kuba bavuma mu 7 kuki ku radio ku CBS. Mirundi n'abagamba nedda. Namboze n'asigala ku muki. Kakati omuntu eyagenze Kasana Luweero n'ayogera ku Anita Amongo ne Parliamentary ye. Ate Anita Amongo n'akeera ku makya ng'ali mu Bulange. Ng'era beegwa mu bifuba. Kakati nze abaana mwabawulira olulimi luno lw'enjogera muteekwa okuba abeegendereza ennyo bannammwe abakeera ku makya ne babatunda. Kuba mmwe muwulira buwulizi bigambo nga binyuma. Era singa Mayega tetwamuteekako bamutambulirako nga Busesebu, Abaganda baali badde tebamanyi bigenda muki mu maaso. Kuba kati osobola okugamba ati atuddeyo akatambi ka njuki yatugamba kino lwaki kino kiri bwe kiti. Omuntu eyagenze n'ayogera ebigambo ebyakasalo n'ebikikinike Kasana Luweero yakeera ku makya nga yeegwa mu kifuba n'Anita Amongo ku Bulange. Oyinza okikkiriza? Muntu gwe boogerako obulyake n'enguzi okwesa obubi w'ofiisi okudiibuuda ensimbi y'omusolo okwegerekera ssente. Enkeera ali mu bimuli bya Bulange tetutayagala bya bufuzi. Okiraba? Nga beegwa mu kafuba ne Katikkiro. Kati babadde bakolera wamu. Kyekugamba nti bw'afuna paniki nga kino ekintu Kyagulanyi kimulidde ayagala okukivaamu yasigale nga alinga omulongoofu. Agudde mu kidiba ekiwunya ayagala adduke yejjemu engoye agende Kasana Luweero. Kimukola ki? Kimulema. Akomawo yagenze okukomawo ng'ate n'empuuga amobilizinze mukwano gwa Anita Amongo. Kuba ago maanyi gaani? Gano maanyi ga mpuuga. Gano maanyi ga mpuuga. Wano mpuuga akyalaga eryanyi. Anti kati ebintu byazze Mmengo. Kati ebyobufuzi ebiriwo mu Buganda bigenda kuba ku Kabaka. Yes. N'abatayagala Kabaka. Wetudda wano. Olutalo lugenda kubeera oba ebyobufuzi byonna ebya 2026 bigenda kutambulira ku Kabaka.
kuba sijja kulimba kino kankyogere ku kamera sijja kulimba bw'oyogera bw'otyo nzikanya naawe ebintu bya gavumenti ebisinga gavumenti bwe yagala believability bajja wano Mengo ge mazima ebya sensasi bazze wano bintu bingi menye kindeke ki ate bajjawo nga bajjawo kuzzaamu kintu maanyi anti yes bwe kiri believability abantu okukkiriza n'amaanyi okweyongera basobole okukuuma tukiyite ki kino ekyeweekanga ku migongo ne kinuunamu abantu omusaayi kiki ekyo kyogezaako okwogera waliwo ogusolaawo ngwerabidde so bagutugambanga nnyo nti guli abaana biki olukokobe basobole okukuuma olukokobe nga luli mu ddiba lya ndiga ekyo kyonkiraba ekyo sinza kuwakanya nkiraba kati bw'otunuulira obuliga buggwawo naye ogenda okutunuulira olaba n'ebintu byonna ziringa ndiga naye tumala kufuna bano babusesebwa abeebaka bwe bati bagenda okulaba naye nga mulimu ekintu ekiyimirira ekitali ndiga eno teeba endiga nga nanyini ndiga lwamanya nti mu ndiga ze mulimu olukokobo olwayambala eddiba lyaki mbadde nsoma amawulire olwaleero nga Segona alina olupapula lwe yakozeemu interview naye n'alifalinga ku president omwana mubuuziza n'amugamba naye ate ekiro mubeera wa president nga mulya ssente nakayo ani atayagala ssente ng'oli yazirina nga bigambo bya Segona naye n'ayogera ekigambo kyendabye ne ŋŋamba abaana bano simanyi bulungi gye baakulira olupapula olulinako olwo n'agamba nti omanyi Museveni si wa kitiibwa ate Museveni kyenyinyalwa naye ng'awaayi bayinza okuba mu mawanga gaabwe gye baava nga ye neeyisa gye bakola ki mbozi nze kyenjagala okujjukiza Segona nti Pulezidenti Museveni wa kitiibwa n'okubasinga gwe Mpooga ne Segona kuba ye alina ne special seat mu Buganda lukiiko musajja wa kika kyante alina ne special ki seat mu lukiiko alina entebe ey'enjawulo kati Museveni wa kitiibwa ekyo kimanyi okuva olwaleero y'omu ku mmwe mwabeerowoozaako nti mmwe muli ba bitiibwa e Mengo muli omunaani kati mumuseemuko ku kitiibwa kuba yabawa ebibabeezaawo mulina amannya ge mwetuuma naye mutulabisa bubi abantu ne balowooza nti Abaganda bwe batyo bebategeera tosobola kubanga oli ebintu bya munno ate bw'otuuka mu bantu n'omukola ki n'omuvuma oba biri mu pulaani yeeyo nga anti kyenkugamba naye era babeeremu n'okutegeera kuli okutono atulidde kuba bw'oba ogenze wa banju kinoolyayo lwaki atodduka obavuma nga bakutuuziza bulungi n'olya emmere kati pulezidenti abawa emmere ne mukola ki ne mulya ekimuba muvumya kiki kugendayo kiro nga mulowooza temulabika bali Mayiga byabadde ayogera ku Parliamentary ku gavumenti biki nga gavumenti ye mubeezaawo ye muwa security ye muwa omusaala ye mulabirira Anita Amongo ku mbaga ya mutabani we yamuwa ente
kyongamba nti waliwo abantu nga simanyi bulungi gye baava kutegeera kwayo bwe kukola ki okugenyiwala kwa Anita Amongo b'okukiika embuga okwogerako kine the Parliamentary caucus n'abalala nga bwe babadde abagezaako okulaga noopo kyenkugambye nti ebyobufuzi bye twagala okugendamu Kabaka yagenda okusalawo bano kwe kulowooza kwabwe okutono tugenda kulaba abakkiririza mu Kabaka n'abatamukkiririzaamu kati mpuuga bw'aba asobodde okuleeta Anita Amongo agule emijoozi Kabaka ekiwandiiko gye kyasabye kyegye nakugambidde nti saagala kiwandiiko kino kimira bugobo okyakyetoololo kyakyekenneenya soosi yakyo gwe bino ebyokugamba asimanya gundi Petero simanya Yuda ebwa kino ekiwandiiko kino teri Kabaka asobola kuga nti mugende mugule emijoozi taliyo nekugamba alina okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya yambasada w'okulwanyisa obulwadde buno mu Africa na buno obubaka kambuweereze Kabaka butereevu Kabaka nga abantu bo badina programu y'enkuuka esiga siriimu toba na credibility erwanyisa siriimu ekyo njagala kitegerekeke buki enkuuka esiga siriimu kati amazaalibwa galwanyisa siriimu Mwami Njuki leero on disappointinze nnyo omazeemu enteeko ogw'okumalamu Mwami Njuki tosobola kuŋŋamba nti enkuuka ekola ki bantu bagenda kusanyuka na kumalako mwaka na kuyingira mwaka mupya omazeemu nnyo amaanyi leero gateekwa okuggwamu nedda enkuuka abantu gye bagenda okusanyukira kyogamba okusanyuka ku ki bantu tebasanyuke anti nkugambye endongo Ssemadongo erina okuvugira mu lubiri ndoze ekyo tukikomyawo ekigambo kyo kyoyogedde kinene ssebo sisobola nakijjawo enkuuka tesaasanya sisobola kijjawo Mwami Njuki leero nedda tetukwataganye era tetuze saagala kukwatagana na muntu kuba nina omutwe gwange ate soogera bintu byakalebule ekyateesaawo enkuuka gwe gw'omulamwa kiki gwe kiki kyolaba ebirala saagala bikugamba sente ezivaamu zikola kibiki saagala bikugamba kiki ekigibeesaawo Kabaka okusanyukamu n'abantu be eyo tuveeyo gwe saagala byakuntwalamu ebyo naye ng'enkuuka tesaasaanya siriimu ekyo nsaba okimenyewo gwe kyetondere wa midiya abalabi ba Uganda Eyenkya ku lw'omukutu guno ku lw'obulungi bw'omukutu guno ekigambo Mwami Njuki kyayogedde kinene nnyo enkuuka kivunaanyizibwa ku njuki naye ku byoyogedde byonna kankyetone ekyo tekisoboka kuba kivunaanyizibwa ku njuki bwe kyetonde ekikyo Ssaabasajja Kabaka alwanyiza guno mwaka tugenda nze kugambye mwabawuliriza olulimi lw'enjogera luno kyekiseera kijja kutuuka nga Gorbachev agenze mukkirize nti twagwa muki mu kabi njagala mulabe ebibakolebwa omuntu agenze Luweero ayogeredde Anita Amongo ku makya ku maliiri Anita Amongo ali mu Bulange beegwa mu bifuba yamuyita ku mbaga y'omwana we ebyo byali bimugambye nga bali batudde wali ku mmeeza y'abakulu namugamba naye Parliamentary no mugiddukanya buki so ina n'ebibuuzo ku speech yabadde ekasana Luweero ne bw'ogenda Luweero ne weeyasa ng'ate gwe weeyasizaako ku lwokubiri mugenda kusisinkana nti omuwendo gwa Parliament tugukendeeze ababaka bayitirivu era waali mulinze bwe yalizze okukyalira mu Bulange n'obimugamba lwakuba tabimugambye tetubifunye nako nti oba bimugambye ekitegeeza speech ye Luweero ebaako ebibuuzo
yabadde atega kanyewo kati bwe yalize kati n'okujjaze mu maaso go ekyo kyewalisookeddeko mugamba naye ayogedde ku byabulamu nti ebyobulamu Parliament efe nnyo ku byobulamu na biki nti byemuteesa naye mwe muleeta abaana abali obwereere mwe mwebeera n'abagundi simanya abazina ebimansulo abakungu b'obwakabaka nti ate ffe tulwanyisa siriimu kati tosobola nze kunnimba tosobola kunnimba okiwulira Katikkiro talwanyisa siriimu anoonya ssente ate ssente zatasobola kuwaira accountability nze kubuulidde bewalisookeddeko okumanya nti nno ssente eziva wano biliyoni 10 eza bajeti baalisoose kugulirako Ssaabalangira motoka emukola ki baalisoose kugulirako katebe emotoka emukola ki baalisoose kugulirako abataka obusobozi weebuli ekyo nedda ekyo tulimba bulimbi okiwulira obusobozi weebuli kakati abagamba nti tukuŋŋaanya ssente za siriimu balina ddwaliro lye bazimbye emyaka 10 Mayiga gy'amaze okuzimba eddwaliro kyetaagisa ki lwaki tetwatuula ne tugaa katuzimbe kale eddwaliro lya siriimu lyo libeerewo mu Buganda nga lino ery'Entebbe lwaki Buganda tekisobola obusobozi tubulina kati oli bw'aba ebyo tabitunuulidde wabula akuddusa misinde mudduke ate n'ebintu byayogerako gavumenti ebikola ebitongole bibikola UNAIDS, USAID bitongole biyitirivu ebirwanyisa siriimu biyitirivu naye nga twebuza ssente ezo baddamu kukubuzaabuza wano kati ezo zizze eza Anita Among zigenda mu byabufuzi zigenda mu byabufuzi simi jozi zineja ebyo bakulimba Anita Among ssente za Aleese si za misinde nkugambye ayamu programming omuleeta wano mpooga akulage nti olw'okuba mpooga musajja ayagala nnyo obwakabaka ayagala nnyo kabaka we Aleese ne sipiika ne deputy sipiika bagule emijoozi Aleese n'ababaka ba Parliament bwe Muwanga Kivumbi Ssentebe simanya wa Buganda Caucus ebyobulimba nno biriwe ebyobulimba ebyo Buganda Caucus bwe njagala ombuulireyo kiteeso kiteeso eki kye baali baleese ku fulo ya Parliament ekikwata ku Buganda tekiriiwo sijja kulimba tekiriiwo sikiraba n'ensonga ssemasonga etaano eza Buganda ze batugamba ekyo nange akakiiko ako it's useless that's a fact kati ng'oŋŋamba nti tuleese Anita Among fenna tuzze tugoberera balinga enswera ewulidde ekiwunya nti tuleese Anita Among agule emijoozi enebo amazima yesirimu ye tulina omulwanyisa anti nekyemulwanyisa temukimanyi nze kyenkugambye nti bakeera ku makya ne basiga siriimu olw'eggulo ne bateekateeka okumulwanyisa nze njagala Anita Among oddeyo ku likodi ya Parliament Mayiga bwe yali atandika okusolooza ssente z'ettoffaali yajja mu Parliament ne mumuwa obukadde oba bwali 20 noŋŋamba nti Mayiga azimbira amasiro emyaka 12 ennyumba omuzibu azaala mpanga yeetaagisa ki ekitaggwa ekyo kati ng'ayimirira ekasana ng'amanyira Parliament ng'ate gwokeera ku makya ng'ojja mu Bulange okugjako muli mu bubaddi bwe muzanyira mu bannayuganda ssente zino zizze ze baleese za byabufuzi ebiriwo abaana bagenda kwesimbira waawo bavaawo Mengo kiri kyozooyogera kyozoogamba nti simanyi tugenda kuwawa by'emisango banoonya amakubo ge bateeka okuyitamu okunyaga ssente baziteeke mu bannabyabufuzi ekikyabatawanya
ngeri ki bagenda kukola mu bintu batandika kibiina kipya bagenda kuteeka lutalo muki mu Nuupu nkulaba Aleese bano era wayinza okubaawo olutalo Kasiggu wakati wagenda kubaawo buli gurupu egula abayaaye bagende mu Nuupu balwane byebijja mu maaso byebikuŋŋaanyisa ssente byebikuŋŋaanyisa ki byebikuŋŋaanyisa ssente nkugambye mansita w'ekintu kya Nuupu oba kulayisiisa eri mu Nuupu ekulirwa Charles Peter Mayega bano Anita Mongo begattako buki n'abalala bonoogenda olaba ekyo ekibadde awo lutalo lwa Mpuuga amerotinga bateeka omuteekako ekisiikirize aleme kukola ki kusaanuuka kugambye ojja kulaba n'abalala Anita Mongo ayogera ayise Mpuuga amanya emirundi emeka ng'ali awo kwana ndisuubidde ate muntu mulala okuba ati leader of opposition gyose ennyonyi baani ne Muwanga Kivumbye wa chairman wa Buganda Caucus. So okukyala kw'abano Emmengo tuleme kwa Mpuuga si kwa Anita Mongo si kugula mijoozi si kulwanyisa Mukenenya kwa byabufuzi kuyamba Mpuuga atula mu kamishona munafa akola ki amerotinga agwawo asaanuuka agenda tuteekwa okukola ekisoboka tugende wa Charles Peter Mayega tujje mujje Mayega ekyo ekintu ojja kisaanuukiramu naawe nga Mpuuga nekyagulanyi wanaawonawo abakulu nga bakaayi simanyi bulungi ate okubeera aweya n'ekirungi omukutu agulaba abifuna abifuna buli kimu akifuna ate tapanikinga talina kyalina kutya bano bangu Katonda kyaleese bibeerawo abalabe bakyagulanyi basibuka Mengo tabatya yamanye bumanya era Katonda bw'anaabaamu kyamuwadde obulamu nze kyemusaba kimu nekyensaba Abaganda abalala bagenda okuddirira mwewale nnyo okutambuliza ebyobufuzi byammwe ku Mengo ekyo mukyewale nnyo ebyo politics oyo gwe mubaddeko tugende Mengo talina makulu bantu mutya buti bisiikirize waliwo omuntu omuya wano mu 87 Kayiira yafa naye nga Abaganda we bali okiwulira nga Abaganda bakola ki webali nga tebaagala namwesembereza tebaagala namuyamba kanine Kyagulanyi embeera bw'eba emusanze kyemugamba tapanikinga ateekwa okuguma kizibu kyamuwamba kyamujjira ateekwa okukola ki okuguma abeere faamu asirike tayogera takola ki akola ebitwala kibiina mu maaso ye ate amanyi omukulembeze bw'atyo bw'abeera mukulembeze takaabira mu bantu teyejjusa
ayimirire ninga kino kisobola n'omutwala kisobola n'omutwala nera ng'ensi eyinza obutamanyanga ku kayiira bwe kyali bino ebigenda mu maaso bisobola okutwala obulamu bwe okutwala obulamu bwe kye baagala Mayiga ne gurupu ye kye baagala kinene nnyo okuwayo Kyagulanyi tekibasala kiki kye baagala ekituufu ku kontrolinga Baganda ku kontrolinga bya bugagga byaki bya Buganda bye banyaze kati awo sebo wajja kubaawo okulya n'okkomba essowaani tetujja kusukkawo wano atakuumira mpeera batukumye tukwatagane mu puroguramu endala ye Katonda kuuma amaaso moogi Uganda Eyenkya.